abo buyinza full figure yabasukka nze nagambye empagira okuba full figure but how omukubi otya saagala abasajja babiri kuba mukazi omu siwagira kuba full figure naddala abasajja nga bamukuba mpagira full figure Namero Mugunda Agakondo oba omukazi omulala okuba mukazi munne. I don't advocate and I strongly condemn the actions which were performed on full figure because we saw two men punching a woman who is not even armed. Ekyokubiri Namero kuba full figure abakubye Museveni kubanga oli presidential advisor ate Museveni government yagiddukanya nga full figure baddukanya obulamu bwe. Namere yakoze kyabusiro kuba full figure emisana mu byobufuzi tukola ekintu kye batakusibeeko bwemba nakubalujja lwaki mulumba ku UBC aziguleko omusango kuba newala criminal offense then lujja kansoke mutekeko abamba boda bamanye nti lujja ava ku UBC ku saawa 10 n'asooka n'akyamako wano lujja bwagira bwati naye ate lujja bw'aba agenda alina wa parking eddakiikaaga n'enkibalo omwezi mulamba nemmanya nti lujja ati list alina okubeera wano oba wano nenteeka abantu bangaaga bagamba panchi emu mu bulago amunkubidde ku mulago bojja mutta bamannyo gayiike wali ne bwana zaamu amapeera yajja kuba mapengo mukubya abaani bayambye nti Museveni bakaddaga bona bamanyi Museveni yabakubye nete wali aza mwesibako teri amubeeramu amuyimiriremu tewali kubanga tolina bujulizi kati Namere engeri gyasiddwaso okuba mu full figure nyingi a lot of ways to punish full figure nga tobinaamu naki tobina mukono Museveni atwala ssente nyingi nnyo okwetikula omukazi omu kataagala ate kulabayo mulala ajja because Namere n'alemu bwe muleka n'atwala ag'amaanyi ajja kwesimba ku muhoozi as a president Character Namere esinga ne kuyanita Amongi Namere wa Kibuli ate Muganda Namere si wa ku street munnyo nti ye bibye bikolera weeno kye kimufuula omuzibu amateeka agamanyi yasoma ate Muganda kati bobanga abantu abaganda bali mu government bakaaba abaana baabwe engeri bafo baje batulugunyizibwamu then Namere notandika okuyimusa amayembe nkutunula neewuunya mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala Tiamale Yesebo fe tubadde mu lusirika ngaba Cavuton twafiirwa maama mukadde bambi kadde yafa era tumaze banga tetukola bambi so olwokuba nti muli bantu baffe tubafunamu eddembe nga twogera yensonga lwaki video ngeno tusobola okuba tukola ki nga tugikola yes so mukama amulamuze kisa ba family yonna eya mukulu lujja eyeddira endiga tubasaasira era tulinze dduwa nga 14 dduwa because tugenda side tugenda jeza wano ku remiti yana asitobuuka bujuukaawo be bubuuku bubuga obuddakaawo novaako nga tuli mu dduba olunalu luggwe ndowooza edduwa si kyemba nsigazza kyemba nyina oteekamu obudde bwange n'ebirowoozo byange nokugabana ebintu ebintu mbigabane naani toliweka atuli babiri mu maama oyo wadde tuli bangi side endala maama no Muganda oba ne mwannyoko tulina okugabana ebintu wanno wakulu mu kugabana ne kati maama babeerako engoye ezo mbasifunamu kakati wabayo n'ekintu ekikalwawo ate omuwala olabanga ye sympathy vote tekola ku mukazi anti ogabana oba olina kyolina okufuna gwogaba kuba oli musajja ne kubyo omukyala era kyovola nti obuwanga bw'Abayudaayo b'Abayisirayiri omukazi tebutera jjo kumwogerako nti Adamu yalina abaana abawala bangi naye wabula baba boogerako ne Abulahamu yalina abaana abawala bangi ne Jacob ne omuwala tajja mu kifaananyi olw'ensonga nnyingi ze tulina ez'ebyawandiikibwa zitaagala kwogera wano naye omukazi yasigaza kayimyuni so nga
abalabe baffe mwebale kwagala President Museveni mwebale kwagala Gwanga mwebale kwagala Cavuton era ate oli nga tomugaseeko Kyagulanyi Ssefulya kimpuko kukimpana tiyamaye oli muntu w'abantu no office wano joyina eri mu kifaananyi kyani ekya President Museveni katuwakuba tukoma tuli ku UBC banyawe ne basebo bayinza za office yange tuli ku UBC ate iyo eyange teri mu kifaananyi kyonna tolonda ne siteekanga mu nnyo bya bufuzi tolonda nonda walondani inze kalulu kaba kakyama nate oba okola ku UBC kaba kakyama oba wasalawo nda side bayita ogenda ku Ghetto TV bayita ogenda ku Ghetto TV wano ani yakuga nti babagaba emirimu bagamba nti olina kulonda ono anti bw'obanga tosobola kuwaana omulala ku mpewo ng'owaana omu nga ne sitole ez'okubaza omu kitegeeza owagira oyo oba oyagala oba toyagala mpozi leero bakuba disclaim oganize lujja tondayiza tiyamale show yalo temuli mukundayiza sigenda kulayiza engeri gye wakaviwako maama sigenda kulayiza naye nga nze nja kulayira nze Dr. Tiyamale omugo gwa Musa era n'omuti gwa Mpenkoni Kumbucha sita basoopu tekyali white star kati nafunye omukwano gwange omupya in fact omusajja oyo babutakaliisa Stuart ayina Mpenkoni Kumbucha drink ne side ye banyi waliwo abasajja abalina akasente ng'ate bavubuka batono emyaka 3 nga tebannawezi gye bali bangi kyovolaba omuntu yenna akaayana nti obwavu bukuluma aliwa akaayana abantu obwavu baluma akaayani bubaluma naye naffe abalina sente gyetuli ate waliwo n'abatusinga kati fuka oli mwavu nze siri mwavu nate siyina nnyo okyakola nakuwa amagezi toyongerako omukazi mulala mbere n'omu beera n'omu togettako bizibu birala kula ntegenda kuweerera mukazi tena kyegenda kukuyambako yo yagamba nti oba olina obusobozi kati obusobozi obujjawo obumatiza abakyala mu kaboozi 4 mu byenfuna 4 you cannot naye wali ababuyina tewali alina busobozi kumatiza abakazi 4 era akakalipo singa abasiraamu bakeetegeeza singa babasa AKM kula ntegamba nti ng'olina obusobozi teyogera ku bwansimbi bwokka ate kirina kuba kyenkanyi mu buli kati ekyenkanyi kivaawa nti abakazi abana tosobola kuwanirira bulamu buna kubanga obulamu bw'omuntu okusiza ku Bayibuli yaffe ng'abakkiriza mu Kristo omwana akatonda omulamu era nga tujja kgenda mu ggulu obulamu bulina ensonda 4 spiritual social financial and physical kati kitegeeza abakazi 4 balina obulamu 4 times 4 balina obulamu 16 kati omuntu omu naawe ng'olina obulamu buna tosobola kuwanirira nsonda 16 kyovula nti ojja sanga mbahaji obwo nga mulimu abaana abatali bawaka baki bangi ekyo weekiri naye bahaji omanyi nti basinga okuba n'embuto ennene emibiri eminene lwaki kitegeeza obulamu butambula nedda ekyo physical you are talking about physical life only but talk about social financial and spiritual bahaji bavuga emmotoka and even sexual because there is an hidden one which is sexual tosobola kubeera mulungi mu kaboozi kumatiza abakazi 4 you cannot naye mu ssente zo bazirina bahaji baba nazo naye ate okimanyi bulungi ku senior 6 mwe mwagikola nze saagikola nze nayita mu technical bw'otabalansinga paper oba okoze otya nga tobalansize paper bw'otabalansinga paper oba ogudde okubalansinga paper nti oyiseeko eno ate n'ogigudde eno ofunye 25 eri 7 oba olina okubalansinga paper kati waliwo abavubuka abato nga Kalisa Stuart sente weeri bakola emirimu gyabwe Mpenkoni Kumbucha yamukola Mpenkoni Basoopu yamukola era kati sikyali white stand Mpenkoni oli Mpenkoni kata sabuni nze kasansanga abantu nga Hamu Kalisa Stuart sente weeri agenda na supplying abantu lwe triangle side zeyo kyegegwa mu bende mbala luddawa mu mudde wano mu Kampala wa mu mulekaane abantu bakola era lujja nkwebaza webale kukola amina webale kuba musa n'entalo zibadde wano nga lujja toziyingira ekirala lujja tayenda era siyenda gamanze lujja nagambye enkyali ndekwa koze bambi sagala kuyingiza lumbe lulala tonyingiza lumbe lulala ajati tujja kikolako olulala ze lujja ekyo nakigana so bwe kityo mpagira President Museveni mpagira enkulaakulana era njagenda mu ndiwe NRM ebifa mu Nuupu Nuupu enfaako kubanga lwaki nfaayo
tewali amaka amayonjo toyi naye banyonjo mu maka amayonjo era buyonjo butandikireyo gitalaba ne kalije kati nupu ka buyonjo ye NRM obadde ogamba channel eno nayo ye NRM Laira nze Dr. Tiamale njogera nga ndi ku UBC ku channel ya Cavuton ye NRM ate wakanya government kuliko bayekenzedwa ADF okyaza bwayekera bwoba okyaza we NRM wali yadinga tujuwandiisa mu NRM ekintu kyonna ekiri wansi wa President Museveni nababuuza abaali bagamba nti Kyagulanyi ye president ndi convoy ya Bobi Wine ya Museveni besisinkana ni aviira munne sawa ene ya Bobi Wine eviire ya Museveni evaayo lutwalaba mu campaign kituufu kati kitegeeza mu kugula office gwe baviira ye president kati bwe tuba tuli wansi w'obuyite bwa President Museveni ate nga tukyabulimu ebbanga gwanvu kubanga yazze n'atukuba jjooka 3 omanyi mu mupiira bino ebiriko ebyedda byabanga bya homo simanya bagitanga ata omwandawe ngovuddeko wa mwandawe mba munonyaako awe golo zirulu ne bagijjawo mu Champions League awe golo zirulu eyo nga bagamba nti oli golo gyakuteba babala mwezi 2 yasita kusange uwo kati Museveni waba afuze emyaka 3 ana nga muhooza ajja fuga bayina ne Ruhamya ate omuwakanya taata abanna abakulembera UBC na questioning oba muhooza ajja kankubuulire lujja kati abaganda abadde bagoba Museveni bakwebedde why ayina empiki 3 muyina empiki eki Semakookiro ayina empiki 3 zeziriwa Museveni akyaliwo ye nga ye gino emyaka 5 Museveni akyatulimu ate ne bwavaawo waliwo kye bagamba nti nga Mani bwekyalwana ne Ferguson okumujja muki bagundi bameka bakavaawo abakooki mukaaga bucha Ferguson avaawo era mu system oyo akyali mu jowe bali bakola interview yali oba Ferdinand nani nayingira abo zamukola kyao simaya muli mukunjogerako sebo ya boss yabatadda naye era ekifaananyi ky'obwa boss kyakola kikyaliwo Bannayuganda bajja kulwana n'omuzimu gwa Museveni mbyobufuzi nga Museveni bwalwanye n'omuzimu gw'Obote n'Amini okugujjamba Bannayuganda naye ng'alwanye nakyo abantu abo bakola amannya gaabwe kizibu leero okukola erinnya ne litumbuka nnyo ne lirwayo kubanga ebirabwa bingi social media biki naye Amini tebaali bamaanyi nnyo wala ebiseera ebyo ebyogerebwa n'ebikolebwa nga bitono kaga omuntu bw'akola ekintu kyangu okula nti egindi waliyo gundi n'olwaleero okuba oluyimba kyobola leero twakyali muyimbi webweru gwomanyi waali awo tebali hano baani ebirabwa biki bingi so onga munnabyabufuzi ebbanga lisobola okuyitawo ng'okyalwana n'Amini n'Obote kuba waliwo abantu bebamukomya mu kifaananyi akyajjira ddala kati olwo baba kubanga bali wano kati kyova olaba nti Amini yali agadde okukomawo okuwamba Uganda mu 89 no one knows kyova Museveni abikwekera ddala kakati olwaleero bwebanga Buganda ebadde erowooza nti ereesa Kyagulanyi omulabi Sefulya Kimpugu ku Kimpana era omulabi n'ekibiina bakimuwambako Lubongoya n'akitwala ekikulu kiri nti yaliwo anti asobola okubeerawo ng'ali ceremonial amasannyalaze gabeerawo naye kati Bobi Wine olwaleero takyali Batule wala ekipapula omugira Batule naye nga n'ekifaananyi kya Batule ekikola ki tovoola omukulembeze w'abantu ate kati bakukwatako wano waliwo abantu oba nawe oli wanukuokyogera ze sibankwatako omuntu yenna ali muleve ewagira Kyagulanyi Sefulya Kimpugu ku Kimpana Kimpanze nkwewuunya obanga ali muleve ewagira Arsenal oba Mani kati nga tugenda ku pate ya NRM kuba njagala nnyo ogaana abantu owagira eri naye nga te gy'obayita okuwagira nayo bizibu byereere NRM eno ku kye nalabye Kololo wano mutuvuga mututwalawa lwaki omala kufumba ku mazzi enguzi violence okulemerako omuntu afuze emyaka mingi naye era akyayagala kwegamba ku buli mutendera w'ekityo bwe kiri n'okuba full figure kuba byonna bina biruwa in fact ne full figure nagenza okuwulira nti byakalulu kakati wulira kuba Kalangwa yaliwo kuba amukola ki era Kalangwa ya full figure mbo yali azze kusinkana Kalangwa bayingire munda bakayane nakugamba era kino nkyogera mark my words ebyobufuzi biringa kabina tekatukula
ebyobufuzi mu nsi yonna byebibu. Museveni yeeyitira ye Kagame ye Sergeant Ddo ye Mobutu. Bannabyabufuzi bonna buli wali ekigambo kibayita obuyinza wabeerawo obuvuyo. Power kiringa family mwe tuva. Tewaliyo ntale ewammwe Lujja. Je ziri entonotono. Teziriyo ntono lwakuba mwabivaako buli muno akola ki? Nakola bibye. Naye mukuŋŋaane bwe muti mutandika okweyuliza kantu. Nga bw'okabuuza n'okukabuuza tewali nsonga ekola ki? Ekalimu. NRM okulwanagana yokka nayo kambi y'obufuzi kiraga amaanyi gaayo kubanga eri mu buyinza. Kubanga entale ezo kisinzira ani azireese. Kirungi. Kubanga ani azireese kye kikulu. Singa Museveni abadde ayina gwalwana naye entalo ze NRM zandibadde mbi. Wabula Museveni ye ayina ensokola etuula wali ne mwekuba. Kati mu mbeera eyo afuuka kye bayita all eyes on me. Nga yatonzewo bano beekube. Entalo ezeekubya kubanga weebuuza ababadde bamansa ssente baazigyewa. Mu gavumenti gye baweereza. Gavumenti yasetinga nti bano abasajja ba historical nga bakaddaga ne bamukula. Bazibu kuba ku ground because bamanyi okwogera professionally. Kwe kuleeta ssente ezisukka we bakoma. Ze batalina. Bagenda okuzuuka nga Museveni abayise kulitalaba. Embeera eno njogerako nga bwe nzijukira omusajja gwe bayita Van Persie Robin. Mwase no mumani yu. Ng'ali mu World Cup 2014. Bali Netherland. Omutwe gwe yakuba. Non stop. Kuba yaguba gwava wali. Musajja nga mbaze nti yasemba yeri. Mu bwongo bwe nga strike omulungi yabalandi Kasirasi mulungi. Bwe naaguteeka ku ttaka n'engusiba. Musajja ajja kunkwata. Bwe nkuba head eri nnomo. Kati naabuukamu nakola abamanyi films za China za Flying Daggers naabuukamu. Bwabuuka ekibalo kya kipa kifa. Kuba Kasirasi bw'omukuba omutwe oguli nnomo ajja gumansula agukubeeri yabuukamu. Frogo jump Kasirasi yatula mutumiza ati ng'omupiira guyiseewo. Kyekyo kyatuuse ku mukula kye kyatuuse ku bakaddaga n'abalala. Omusajja ayiwa ssente awantu ne oba oli mwetegefu okuyiwamu nga naawe ate oyagala akuweeyo okwo. Kati president yayiye ssente mu kalwako ate nga naye abuuza kyovola ngamba nti nammere yakoze kyabusire okuba full figure emisana. Mu byobufuzi tukola ekintu kye bataakusibeeko. Bwe mba naakuba Lujja lwaki mulumba ku UBC anziguleko omusango kuba neewala criminal offense. Then Lujja kansooke muteekeko abamba boda bamanye nti Lujja ava ku UBC ku ssaawa 10 n'asooka n'akyamako wano. Lujja bwagira bwati naye ate Lujja bw'aba agenda alina wa parking eddakiika aga n'enkibala omwezi mulamba ne mmanya nti Lujja ati list alina okubeera wano oba wano n'enteeka abantu bangaaga bagamba panchi emu mu bulago amunkubidde ku mulago bojja mutta bamannyo gayiike wali ne bw'anazzaamu amapeera yajja kuba mapengo. Mukubya abaani bayambye nti Museveni bakaddaga bona bamanyi Museveni yabakubye naye tewali aza mwesibako. Teri amubeeramu amuyimiriremu. Tewali kubanga tolina bujulizi. Kati nammeere engeri gy'asobola okuba mu full figure nnyingi. A lot of ways to punish full figure nga tobinaamu naki tobina mukono. Kubanga kye twewala kye nagambye wadde osooka kukiddamu ekibuuzo nti abantu gye mbayita waliyo obuvuyo. Tunagenda ku full figure. Ne Roma waliyo obuvuyo. Twalinako bapapa basatu omulundi ogwo mu byafaayo. Ng'ababaleeta babapiikinga onaleeta kino ekibiina kireeta ono ne bamugobako ate bane batuula. Bagenda okuteesa enkola y'okugamba nti bane bantu bayingire bateese balonde paapa abawali awo nga bapaapa nabo bafuuse byabufuzi. Kyokka neera leero byaki byabufuzi. Lwaki Trump bwe yagenda okuziika paapa twalaba gundi America. Era mu America era mu America nga Trump yaliko nga Trump azze tewaliyo China papa asobola kuba mu China. Omuchina essaawa eno nafuka papa tewaliyo bakatuliki.
oba ina politics goyingidde omuzibu kati buli wamu waliwo ebyobufuzi politics ali emmenga awo mumanyi gamba tulina bamufuti babiri kati ate ekibuli manya wane nakasero ebiwayi biri ebi bisatu ate bisinza Allah era bikiriza Nabbi Muhammad just engeri y'okuzannyamu entalo z'ebyobufuzi yeyawukana engeri y'okuwambamu obuyinza n'engeri y'okuzannyamu emizannyo nga tolaze kabina yesinga the how siwagira kuba full figure naddala abasajja nga bamukuba mpagira full figure nammero mugunda agakondo oba omukazi omulala okuba mukazi munne. I don't advocate and I strongly condemn the actions which were performed on full figure because we saw two men punching a woman who is not even armed. Nakutama wati olina asigala nga mukuba bango yo maama olina atambula ate nakoma wera namongera ekyokubiri nammero kuba full figure abakubye mu 7 kubanga oli presidential advisor ate mu 7 government yagiddukanya nga full figure bwaddukanya obulamu bwe kuvuma kuwemula kutinkula ntalo kyekiri mu opposition kyekiri mu NRM kyekiri ku social media kyekiri mbasumba w'abalokole nalabye nammera alaga nti si ye yakubye tuve ku nesogera ku oyo njogera nammere yakubye full figure gwomanyi obulungi naye gwe mmanyi wasagala atwesibeko gwe mmanyi agamba AI ye yakoze eddobozi mu video ebyo bya kisiru byayogera n'okwewozaako bya kisiru Saabazonto yaŋŋamba bw'okera ku mpewo n'oyogera ekigambo ne kibeera controversial don't explain kyagenze kyakoze kiyiseewo any confident person does something foolish n'ateewozaako bwe nsalawo okufuuyira abantu nfuuwa ne kibawunyira ne kigenda sibagana bannange toluntabuseeko no that's political red flag ekyokubiri nammere kino kye mugamba era nga bwe nze njogera nammere yeewala abantu okumulengera nga anaafuuka kiwajenca mwena areema naddala ng'ayingira politics abalaba ajja kuzimba bangi ayingire parliament ng'alina ebijinja ebikoze bitya okimanyi olabye ku mupiira 27 nga nsamba Arsenal manya Maniu ani ku San Siro eba timu kyeyo San Siro si AC Milan ngesamba Arsenal ngesamba Maniu twamakinga Ronaldo n'abulako we yekyusiza ngani ali awo mu kabiri jukira waliwo kafu waliwo kafu waliwo Nesta waliwo Maridini kate wano maaso ngaliwo Gatuso waliwo Yapstar waliwo gundi waliwo Gatuso yali 2-5 yali 2-5 nga Yapstar mwakyali mu Milan waliwo Gatuso waliwo Sidof kyokera Evula bwato bwe yamakinga Kaka kati weewala nnyo abantu okutuulira wansi okutula lipule ne bakulaba mugundi eziri controversial naga ono bw'anaayingira najja mu parliament mu NRM taatufuukira ebizibu kuba NRM baagalamu abantu nga Namyalo full figure nabbanja ndowooza olwa formation tebaagala muntu mugezi asinga awo ne bwoba mugezi fuuka muki musiru kyokola nti nammera okuba full figure aba akubye formation ya Museveni kuba ne Muhoozi yeyisanga full figure byawandika kuki siga nti musiru ne formation ye yekufuula omuvubi nti Yesu bwe yali ayita abaali basoma baali batono yayita abavubi nga balina bwereere kuba Bayibuli egamba nti Yesu bwazuukira asanga ba Paul pa Peter baddayo ddo okuvuba Peter ng'ali bwereere ne yeesula ne mazzi kanammere kyayina okwebeera omwegendereza be bantu okumanya entambula ye mu byobufuzi ne bamubala myaka 10 ne bamusalako leero amaanyi alese mangi era agayina kubanga ne mu media gyavudde ensasa gebadde ki ebadde nyingi ojjukira kyakola Bugingo ojjukira kyakola ku New Vision nzijukira bulungi waliwo Masaka ne Saga ebadde emabega ebadde yaawo yayingira ne mu lukiiko n'asalawo n'aluyiwa ebyo birungi but when you are entering into politics with respect to Museveni's ideology tayagala bantu bayina Lukwago amaanyi ge yali alina bamufunzizza okutuuka ku level y'obwa Lord Mayor ng'akaayana bukaayenyi Lukwago takyali w'amaanyi Lukwago mbyobufuzi kati ategula magumba
agwerinda olabe mu kalulu kano nedda gavumenti yebadde emuzza bw'obadde omanyi nti Nuupu mu biseera byayo Lukwago yagiremwa Nuupu ati yaleeresa oli omukyala Nabiira gavumenti ng'ekyamwagala eyinza okuba ekooya abona abantu abaga nti ffe tuli ba super opposition people ze Sseggona nze naani ojjukira Guardiola kye yakola awa Man City Guardiola wa Barcelona n'atunda Eto ne Ronaldinho ne Deco lwaki yabatunda yali talese baana bapya yaga baali bagenda kuwaganyaza abaana abaki abapya kati La Masia Academy omwana nga Xavi atunulidde mupiira enkya balinayo match Ronaldinho akomyewo atamidde ku saa 11 ate ebye goals ono lwaki atraininga ng'agamba ine bw'aba Ronaldinho ne Eto batambudde ne bagenda ekiro ate nze n'abatunda so Museveni waba ali mu kwetikula ba Ronaldinho n'alabayo ate omulala Roy Keane ojjukira Roy Keane byakola ku Mani kuba bikonde kufujja kulwana na boss biki kyekyatunza gundi mu Madrid Beckham baamala kwekubanga tonani ne Ferguson n'agaatu katona afuuse stylish yita wano genda akaviiri biki Ferguson tabyagala ayagala mupiira nakubeera wansiiwe kuba ojjukira ne Ferguson gundi yakyusaako formation ya Ferguson ne bawangula n'amubuuza lwaki bagikyusizza nammere yeewala okubeera Roy Keane mu mupiira mu byobufuzi bya Uganda agamaanyi galina tegayamba mu gavumenti ya Museveni naddala ku mulembe guno nti kati abavubuka mu byobufuzi by'amaanyi ate bikyali by'amaanyi ku Nuupu ani akyali owa Kibuli ng'edda si Nuupu nga ne babadde basigazzaamu Basawuda Madada Basami Malende bali mu kufuluma gavumenti ya Museveni tekyagala bujagalala tekyagala buvuyo tekyagala mawaggali eyagala bannakijanga gya saati mugirigi eyagala abantu nga Kashaija eyagala abantu nga gundi ono weruweru Nadduli twali mu Kasaka Seka Busesi na yes beyagala teyagala wa defiance oguguba teyagala na muntu nti wali ali ku UBC nti oyo wola ba director Kini Kalisa olaba kyavuga nyongedda Doni avuga tebaliiwo government tebagala abo no tekyagala kabushenga otekamu obwongo bungi tikyawo pushing erinnya lyo na company polisi okyawulira yani polisi ya Uganda ekyayina omunene yenna leero naayogera enkya n'owulira oli kati oluusi batubuzaabuza nti omukulembeze tomumanyi simanya byakagaba David olokola otya katwava ku levo ya polisi ndi Kayihura bakaleke Kaweesi ahimbisibwe Kaweesi Kirumira byavaawo RPC ono yafudde jjo Samwani okanya omala Sejjusa Jeno Gundi akoze atya bonna abo tewakyali nteze motoka zandize Jeno Gundi tekyabyagala funa emmotoka emu n'abasirikale ddewaka kati nammere gwani kubanga oba kategeera kuba ne wetugenda ku kya vice president ng'ojjewo kale prime minister bintu bikyuse nga twalina ba vice president muganda wange waliwo kati Museveni kyobola wajja bajja kuba nammere kino nga bwe nkugamba Museveni atwala ssente nnyingi nnyo okwetikula omukazi omu kataagala ate kulabayo omulala ajja bw'eba envunza nzibu kutundula ng'ereesa obugina then bw'owula kanaako olunaku olumu kajjeemu because nammere n'alemu bw'emuleka n'atwala ag'amaanyi ajja kwesimba ku muhoozi as a president leka naawe mu bannabyabufuzi abakazi abato abajja leero Bazaala Luyirika Malende Nammere Dolini Nyanjura ko bali bayingulidde baggwa waliwo bano Namugga ani alina presidential material bonna basobola mu kwesimbawo Namugga is a good MP ayogera Nyanjura is a good councillor
Shamimu Marende kubanga character Nammere esinga ne kuyanita Among Nammere wa Kibuli ate Muganda. Nammere si wa ku street munnyo nti ye bibye bikolera weeno kye kimufuula omuzibu. Amateeka agamanyi yasoma ate Muganda. Kati wabanga abantu abaganda bali mu government bakaaba abaana baabwe engeri bafo baje batulugunyizibwamu then Nammere notandika okuyimusa amayembe ayi nkutunula neewuunya beera nga Kaviton lujja ali mwenale buna yasirise bwati tanyega wamulabako mu kalulu wali ku muku ni yali akutte ekisawo kya kalangu amalimba nali mu maziga ganga alimba kakati Nammere pawene ya muzeeye ina engeri mu influencinga yengo omuntu mulalu kutika Sanja mulalu kola ki mulalu kutika Sanja chichi nda omulalu ato muwadde Sanja ku mutwe agenda kuleruka nnyo agenda kuoleka Nammere okuva mu media muntu wa amanyi tayogerwa tajigirwa mutoke kyakola kirungi kubanga tewali muntu agala kumanyirwa but omanyi musumba wange yanga nti statement hiyo nawe gamba nti lujja musajja mwesigwa naye abakulu gaba gakyuso bagakendedde naye yoke kyusa buli kimu naye Nammere byakola birungi full figure avumya abantu na biki ne byadda akola eyo biki naye waba ayingira ebyobufuzi abeere mwegendereza. Social media nalabye ewagira Nammere hamu yabaddeko teyabaddeko ate kirumira teyabaddeko wava muno ya commentinze teyabaddeko tekuli ya comment wali yawagidde Nammere mu social media nalabye abadigida bani abadigida nagamba omanyi akinjagala chano yo ate byensinga okwagala ko bimanyi eri chano program gyokolya construction real estate bakubine byekisiru byoleeta real estate bintu tena makulu byoleeta abayimbi babitu byondole pukano deri I love real estate but wewalanga nnyo okubeera nga neweezimbako abantu abanaku ekisudde BBS yeezimbanga omulabe wa Buganda ne radio media za government ngomulabe wa Uganda wa Museveni nekituuka ekiseera ne baneutralizinga nti CBS tekyaliko bintu bikuba government abantu bebaagala ne BBS kati audience eba yesala kyovola nze nazimba lumu neŋŋasa effuliya kimpugu ku kimpana kimpanze simuwagira wayimirira side emu abantu bonna abandaba bantu ba makulu gwatali wa makulu go wagira nupu nena wowo ndaba it's fine kyobola kyano njagaliko abantu bategeevu bokka bategeevu beba abanupu ate mbuwagizi bakyagula ndo batisera busefula kimpana kimpanzi omuntu yamala P7 n'olowooza ati kyagula jajja fuga eggwanga obeera muntu wa wansi nnyo nekiteetaagisa omuntu alowooza nti sefuliya kimpugu gwajja kujja ayimire wali alayire ne munanywawo amazzi ate mugenda tutta ekisebo ekitegeeza nti Bobi Wine bwawamba gwogenda omukkiriza ayingire wanalangira ne kati wano ku BBC balangira gavumenti empya kyogamba olabye sina buyinza oliwe naalembo kuba byonna eriyo bitya neno otyayo yimira omusajja nenera sina buyinza yatula vayo abantu bagambe nize lujjaliwe naaremu so kati kyogamba social media eno okucelebratinga olowooza how have I survived all these years nga abantu balowooza sibuti kusaidi yaabwe tokkirizanga social media kuwagira obeera mukyamu kasola abanaku nga bakubira mu ngalo either baagala mmere oba oli munaku munnaawe oba okoze ekyobusiru whenever you see the majority on your side it's either you are stupid either they want food from you thirdly you have done something stupid social media kati omuntu yakedde ku machana abanga tayanaabye nakeera ku machana akwata essimu ye nakomentinga nogandi bafunye comment 10 bani aba commenting I did come to Kampala to know the views of the poor people nze saatu miweri banaku
naye katoli mu position yogerera abanaku wano njogera n'abava munno njogera na Kalisa Stewart owampa enkoni kombucha drink owampa enkoni soap sebo abantu bali wansi njogera na hamu njogera n'abava munno bw'oba toli abo nga tawagire NRM vaako genda. I don't love you, I don't want you. I'm clear. Management yagenza tule empite ngemanyi nti ze benjogera nabo bantu bavuga Benz Mercedes kuba ne rujja avuga Benz Mercedes ngenda kugivuga inshallah. Kakati amateeka gakola ddi mu Uganda tewali mateeka. Ku videos zino nga bitwazirabye. What is climate? Climate permanent conditions of the place. Permanent weather conditions of the place. Over an area. What is weather? Day to day conditions of the place. Climate yembera y'obudde yenkomeredde nga bola nti ero ddungu Sahara nga bola nti Congo bibira ne baga tropical rain forest ne baga nti Tanzania biki Savannah land ne baga nti Kenya eyo Sub-Saharan region. Kati weather yembera y'obudde ekyuka buli kaseera kati gwaka kusabira enzo okutonya. Sebyobufuzi bya Uganda biringa weeza amateeka ga Uganda. Museveni ku manda agassaawo bwe yeetaaga ku lwokubiri ogajjawo n'agajjawo eggwanga limwagala tubeeremu eryo anti nkaluubirizibwa. Njogera naani? Oyagala kwogera naani? Njogera n'omuntu akola ku UBC era akkiriziganya obulungi na buli gavumenti kyekola ki. Ate era Omunnayuganda alaba ebintu nga ebibi nga ayagala bibeere birungi. Waliwo ebyo mu Uganda. Njagala mbere mu Uganda erimu amateeka nga gakola ku buli omu. Sebo taata Museveni taata Muhoozi jjajja Luhamya lujja agambye mu mateeka mu Uganda temukola ki? Tegakola bulungi. Tegakola bulungi. Mbwera oveeko. Ekyo kikyogedde. Nze njagala amateeka gakole ku muntu nga ddala olabira ddala nti asaana amateeka gamukoleko. Amateeka buli wogagoberera mu bulamu. Omanyi sometimes olaba waliwo ze bata office manners. Sometimes tutula waggulu ku mmeeza. Obulamu bubeeramu rules ne tight ends. Si buli kaseera nti amateeka. Owa Museveni yagamba ekyasuula Obote gobera amateeka from Monday to Sunday. Natava kuteeka. Obote yakkiriza ebitongole ne bikola. Mwe mwava abamuwamba. Gobogamba mu UEB ebeera eri nga temuli babogireko ekole nga amateeka gaayo. Bagenda kuwambira mu UEB. Mwe mugenda ova abayeekera. Kitegeeza UEB gikwata osindikeyo olugye yasoma okuzimba akulira ab'amasannyalaze abacyankalanye osigale nga bajja gy'oli. That is politics. Omupiira bwe kasamba bbaasi. If we follow law and order and the constitution is just a book. I can respect it on Monday and on Saturday I put it behind and I follow what is needed. Because politics is on morals. Mu butagoberera amateeka okuba omuntu kiyinza okusinga okumukwasa ab'obuyinza oba poliisi. Ab'obuyinza full figure yabasukka. Nze nagambye mpagira okuba full figure but how? Omukubi otya? Saagala abasajja babiri kuba mukazi omu. That is something bogus. How can two men box a woman? That is high level of violence and this. Aine ba mu recording a video. Toza kuba mukazi rujja. Mwizo kwa mufuna butakanya ne mama w'abaana. Mwe kubira eyo. Naye ate batukulaba ng'okutta ekisapatu. Okubira mu lujjudde. Ned. Ye ya recordinze video nga yabadde bulala. Nagambye ebyokuba full figure tebirina makulu kati kuba yakubiddwa nizo za political fights zijja kugwa ne ddalo bajja tula bakole ki bakanya okigira bebe kulu bafuna obutakanya n'omusirikale obeye ekyanja oba kweza berao batula they sat down ne bakanya. So full figure is going to sit down with Nammere, they do a dialogue bigwe what bamukubye nnyo naye Nammere kimulekawa kuba kuladda atandise okulengerwa nti wa kibuli naye no tati ya ntalo mwena ale majazitya ye wala Nammere level kwali tujja kulaba ko Nammere lumunga Muhoozi ali wali Nammere ali wana amuvuma Obunyarwanda oba amuvuma ebinnyo
Namerenga yavuma. Ku kibuli kyakola ki? China. Mwali vawa mmwe. Kati ekyo oli yakulowooleza leero. Oli gyatunula. Gyatunulaga n'agamba omwana ono bw'afuuka member wa parliament bw'ajja ne yeesimbawo. Omanyi nti kati Mbaganda bonna abaliwo alina presidential Mugabe Nagamba asobola okwesimbawo nammeere. Mu bonna abaliwo kati mbakazi nga nabakumenyedde kuba president. Kuba president. Nga lwaki tetuleta Babi? Babi munyalwana mutayinza kweringiza, tayinza kweyonka. Toyinza kweyonka. Kakati nga we wagambye nti n'ensonga za Nuupu otunulayo. Njagala tutunulire ku kukaba kaadi eza Nuupu. Bameeya b'ebitundu befunidde kaadi. Abagudde baagudde. Latifu Ssebaggala oyo mboko zaamuyiseeko. Njagala obbagamba nti Museveni tasaasaanya buyinza. Museveni yakeera ku makya n'akwata entamu y'obuyinza n'agiwuuta bomu akabuto kazimbye kati. Ng'amaze okulaba nti obuyinza bonna mu mandiini buki buli mu ye, opposition ebadde esigazza amaanyi ne NRM. Nga sebo muntu akeera bukeezi. Ku biseera bya Besigye nga teweetaaga kaadi teweetaaga ki. Opposition atandikirawo ne campaign n'akuba oba ekibiina kimufuuyeeko. Kati Museveni agenda okiraba ng'alina okubalinnyako. Ennassaayo akamyufu. Mu NRM. Ennassaayo kaadi. N'ataganya akamyufu ke Nuupu kubanga ka NRM. N'abaleka nti omuntu ajja kutuula bw'ati alinde ku mulyango Kyagulanyi kyayogera akole ki. Agende n'ekyo. Era ssebo tokkirizibwa kuwakanya oba kuwagira unless you want to shut it down, unless you want to mar your political road. Kati mu mbeera eyo Museveni aba atadde ba politician bangi bukatu. Bayira kulinda kivaawa. Ewa Seffuliya Kimpugu ku Kimpana Kimpanze. Ate nga tukimanyi bulungi nti Seffuliya Kimpugu ku Kimpana Kimpanze Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu akolera ku biragiro bya Lubongoya ne Katana. Omanyi nakugamba lujja wetegereza ekifaananyi kino nkikugamba bulijjo. You have to be a political person. Manyi nze ndi presidential underwear. Kifaananyi ki? Ebintu mbiraba munda. Si kya buseegu. Manyi lujja toyagala. Ebira mu simu z'abavubuka. Tebisoboka. Omuntu avuga Benz talaba pornography. Tasobola. Wala pornography? Simulaba. Kati laba video za buseegu. Za buseegu. Kati njagala nkulage omanyi mu lujja. Njagala nkulage Seffuliya wano kiyakola. Ekifaananyi kino ani boss ku bonna. Bw'oba olaba Sitecha n'ennyimirira yaabwe. Kino nawe tekisobola kuwulira ni boss. Nedda kolera abantu, kolera gavumenti. Wano Secretary General yali alaga nti yasoose mu Nakasero Hospital ng'alina okulaga bano. Naye mu nnyimirira yaabwe baani abayimidde ne boss. Alina essimu of course balina kubeera nga bamubeera wabbali. Secretary General ye yalina essimu. Naye ng'ennyimirira yaabwe eraga ono yaani? Kati Seffuliya. Naye banna ebyobufuzi. Omwana wa Katonda ali makkati g'ababbi ababiri. Ani boss awo? Gwe mu nnyimirira y'ebyo naye bannange lujja muyige politics. Kakyako. Wano mukulopinze. Tetukulopinze. Wano waliwo kategeeza kya. Wano waliwo anti kamera ya bbeeyi. Sensinga awo kala. Badde nkugamba. Nti mu byobufuzi Museveni bw'aba ayina gy'alaga entambula y'abantu abali naye nkulu. Ani amuli wano, ani amuli wano, ani ali wano, ani ali wali, ani ali wali. Ennyimira mu byobufuzi eraga state y'ekibiina. Njagala abantu obagamba olaba ki? Ndaba abasajja basatu abamanyi mu Nuupu. Omu ye His Excellency Bobi Wine, omulala lujja wangi. Ani His Excellency mu Uganda? His Excellency ne wogenda ku video ze kwekiri. Kati gwe ng'akola ku UBC. Ani His Excellency? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Waliyo omulala? His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Ndowooza Luhamya n'abaseemu ayi muwulidde. Ate lwaki bawulira?
balina okuwulira kuba bayinza oba tebamanyi nti waliwo his excellence omuki nakisangawo nze akitandise lwaki okyogera oba bwekiri okipromoting ekifaananyi nekuddako secretary general Lewis Lubongoya nekuddako Loop Joel Senyonyi ani ali makati ye secretary general wabbali ye Loop ne his excellence kakati ani muganda ku bano Sentamu ate abalala asimanyi gye bava munyarwanda naye neyono naye munyarwanda kuba mukazi omuki kyayiga politics ekibiina bakibatwalako ddira abaganda ekyo nekibiina kyaffe ng'abaganda n'obabuuza ati Kyagulanyi bwana ali obuyinza n'abawa federo nti ati nedda Kyagulanyi wa ggwanga luno ate kati mugaye ekibiina kyammwe ate fena wano kakati Sauda Madada kyetaagisa kubeendo kati nze ndi kuleva yogera ku Madada anti wagambye omanye otunulayo ko munuko ntunulayo omu ku bafuuti soja abawogerwako naye nze soogera ku Sauda Madada fuuti soja w'amaanyi ate nze fuuti soja nze njogerayo baffe betwasindikayo Sefuliya Kimpugu Kimpana Kimpanze Bobi Wine Lubongoya Katana ne Senyonyi benjogerako munupu waliyo omuntu gwensinga okwagala ontashami mu nambasi kawala kali okamanyi kakansala akali e Makerere University kawala kagezi nnyo kalunja konkagala era kayina political kali yako nnungi omulala Luyirika boyagalayo omulala Kayemba Solo Hida Mani yantama nenga musajja ya bowing down ku MP otandika otyo okukola video demo yekolera basajja mu mine emitwe eminafu omanyi omuntu okuyingira parliament y'eggwanga n'otuuka ekiseera ng'olwana bafuuti soja bafuuti soja sebo balina ekibeera kye bateekawo kibeera ki yeebasana mukazi wange nti mukwatidde embuliri omuntu ofuuka w'amaanyi ng'ofunyisiza mukazi wange olubuto balina nabo sebo kye basindika bakirisa banaku kati yeekolera ayinza kunjogerako ki nze ovuma mama wange n'onnyiiza nti najjo bamuvumya amabina n'ennyiiga nti wampe mudde n'ennyiiga mulimu bye simanyi oba bye sirina bye sirina nalimbira byeko nze omwavu anvuma tovuma mwavu hamu yanvuma nze bane simanyi nti guli yakonze interview nanvuma ati olina budde mbawulira n'ebimu ne binnuma n'ebigendererwa mu bulamu nze najja vuga Benz Mercedes era olina Benz omuntu alinya taxi anvuma atya yakuvumye nno dda ng'olina mu Benz y'otudde n'aŋŋamba gaali nti n'ebitege sibirina nti ndi mumpi siri mumpi kandooze ye Derrick Nyekoso omwogerako yakoze bulungi yakoze bulungi kubanga yatidde teyatidde byali tebaddewo nti Derrick Nyeko be bannabyabufuzi abaafuna akakisa omanyi muganda wange singa osanga embizzi emakka eba yamukisa eba yazze etya kyekibuuzo ntogereza makka naawe anti wulira kitasoboka tekisoboka kyeŋŋamba nti abantu abayingira mu byobufuzi nga tebasaanidde babadde balina obufuluma ku myaka 5 abantu balina bakaadi abo kaadi ku manvuuli funayo akasenteko itamu era nze sandiwagidde Joyce baagala kudda mu byabufuzi tomuwagira mulimu gurupu zendaba nga amazima gali bwe gati tebandize wabula nga bandisidise gino emyaka 5 ne bakuuma ekifo ne basobola okudda ate kubanga ate Ameria baamukuba yaddayo n'azimba kapasite era asobola okudda nennyeko bw'aba asobodde okwezimbazimba asobola okudda mu byobufuzi naye okuwanika wano nga yeyangu yowanika yalirinze n'alabiriza mu kakiiko nedda kasita omanya nti abantu bagenda kukola PE naye jjukira twamukoleranga mu pale bwa munda bwokka nga tokalina gamba tica nti nze ndi sibiriimu n'oleka abadde ob'omunda ne babeera nga batambuza ekintu kubanga kumma kaadi kisukuswaza nnyo kituufu bwe bafuluma nga bagiwadde mula bajjaga nti yavudde mu bufi ne bagiwaani naye bw'obeera mbaga yagudde ekyo kibi osigala mu leesi kalitizibeta giveemu
kadi bajiwa omulala kubanga botegeera engeri gye wajjamu kati Kazibwe Bashiru ng'akomawo naye bangamba ayagala kituufu tewali atayagala buyinza naye ate osomamu n'olaba embeera nga bwe ebyobufuzi tebikyali predictable byavaamu bakenere ukyamuzi betwatumanyi nti badda byavaawo abalonzi bayinza okwekyanga ne bawa ekibiina kya Mpuuga bonna ne bawa DF lwakuba Mpuuga made a mistake. How could you make a political party n'ogituma DF nga waliyo ADF? Some people can be confused easily. Mu branding kifu yakituuma DF nga waliyo ADF nange nasooka kulowooza nti ADF oba nti branch. So that's a branding blunder. Erinnya lyokka lyayiwayo ekibiina ekyo kikyaliganya okukwatayo ye babaka kyabagenda okujja ku DF waliwo bakakande waliwo omukyala mutakakande waliwo abeeyo entebe baani bangi Sefulia abagoba ebe bagoba eno bajjira ku DF akabonero muti lwakuba kati ate awo nganda bwe yakolera ani Mpuuga bwe yakoleramu ensobi gwe wekubanga akabonero muti bawo gugwo asebo nagano zajja omuganda ono tuvuge mpola nagano zajja omuganda ono ngaatabuse gugwo atuleke Nyeko nga tumaliriza yawa abantu amaji obudde buno Nyeko awadde abantu ebirungi obudde buno Nyeko bayinza okumugamba nti nnyoko mu politics kasita gundi ziyitirira tojjukira buli yakola akalamu ka Bosco ne bakataginga ku Museveni ne bakawera n'okukawera obijjukira bulungi Bosco mwana wa ssebo ew'ebityo kati mu bulani kati obudde buno Nyeko yafuukiddewo nnyoko akite kati odda tusuze Fulia Kimpugu Kimpana Kimpanze Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu Nyeko nyoko ne nyoko ojigulonda mudula kanku blocking nyeko ebyobufuzi ne nyeko todange machindi nyoko so finally Kadaga mwamugobye mu kintu mwali ali mwatya ali ku boys quarter neera mu kikomera ky'omugagga bakakasa mwali kuba kuseeka ajja kudda Museveni bamuwa ebifo ebi bitano by'abantu balonda ekyo okimanyi bulungi ng'omuntu akolera gavumenti n'NRM okimanyi bulungi nenga siri bwe NRM tosobola kuba nkola ku UBC bannanga abagaba contract ku UBC muliwa where are you boba NRM boyita boba NRM baba jana akumye ku kitebe kya FDC bajjansi yaleeta fenna netuleeta kati mu kibirango wa Nuupu NRM oyo ate omukulu Sensuwa NRM ate Lujja independent ate Sitone Senabulya NRM Zenduwa station ate waba muwejjere Peasant Sympathy waba muwejjere yabadde ebweru yakulembera ati abawejjere nga si muwejjere enipo yandandise kibiina ky'abaale mu bufumbo kyekyandibadde kimujjamu ekiki ndi bannakiyombekedde sewo sibula abatuwuliriza nze Dr. T omungo gwa Musa n'omuti gwa Mpenkoni sita soap tuli ku Mpenkoni Benz Mercedes Benz Actros 4-fiter compressor jajja fali ku actually spare motors agalamidde bamuta Actros Benz avuga Benz Actros tosavuga Actros naawe yali balukulana Actros ze lukulana zola abantu zinene amanyi Benz ezo sizimanyi nnyo anti bolo Benz C class Benz A class Benz B class Benz Emero Benz Giero waliwo Sprinter nga Obivan ezo zakulanga nga wala Regius bwekula bwe yakuloba obanga enani mu Alfa bwe bityo ezo zibazita Sprinter nezina ezabafu kwegamba fino service eza fino service ezo ziba zitulamu omulambo ng'enyira bweti zonna Benz Mercedes kwegamba waayo nnyo obudde okuresearchinga ku Benz si kuziresearchinga ku nziraba bangamba ozivuga mu bigambo abaani bano aba social media bano abanakubo bano basuze enjala okuganya banakubo bajje bawulira omunaku munnaabwe kuba nabo ovuga Toyota ntambula n'obudomole mu mabega mwekali
Nobu nejeke. Byonna bina byekumisa. Muli ebindazi. Benzo giramu ekindazi nezikira. Benzo jegadangira mu negano okwaka. Katulowoze nti tewakola bukozesa kyo. No. Sibigambo. Era nze mu Kampala wano sifaayo ani andaba kasitamba nga kyenkola si kya busiru. Nze onsanga nga ndi ku bigere, onsanga ku board, onsanga mu Benz, onsanga mu Toyota sinza nga nkola. Kati kubukedde swalayo Benz. Abanaku bali wali baparkings obu passo buki ngoleta Benz ku myaka emito bandoga empanama. Ndeka.